Anything, chef. You have a Emiranga n'okwazira nabisaanikidde poliisi y'Ejjinja oluvannyuma lw'abazadde b'omwana yeragiddwa okugataliko nfuufu olunaku lw'eggulo okuzuuka. Labadde ssaawa 4 amawulire gabukedde ne balaga omwana oyo ng'ekiwuduwudu kiri awo naye nga ne bagamba abalina omwana yabula mujje mulabe. Naffe kwe kujja okulaba omwana twalabye omwana nga yeyo yennyini mwana waffe yabula. Tumalanye nga pesi yeye n'obugoye bweyali yabula nga ayina enviiri yatuuka eno abo bamusadde akateeka bebamusalako enviiri. Era ekintu kya Bukedde TV simanyi mu ngeri gye tuyinza kukyebaza naye abantu bonna abasinga tubasaba baweeyo ebiseera byabwe okulabanga mawulire ga Bukedde TV agataliiko nfuufu. Omugenzi Ramadhan Muhammad ow'emyaka 4 ng'azaalibwa Muhammad Ramadhan omukozi mu bbaasi ezigenda erira ne Aisha Sulaimani abatuuze b'e Kamwokya ku Green Valley. Yabula ku Lwokubiri 31 banne bali bagenda ku ssomero ng'abagoberera ne bamugamba addayo kale bweyadda teyatuuka waka yabulira awo mu baneighbor. Nali mpulirawo obwana ebweru obuzannya nga ndowooza naye wali awo bwa ebweru kubanze nali munda. Abazadde bagamba nti omwana yabulanga ennaku z'omwezi 31 omwezi oguwedde. Ensonga ne bagiwaaba ku poliisi ya Kyela Road ne Mawanda Road wamu n'okulangako ku mikutu gy'amawulire egy'enjawulo nga buteerere. Era ate ne tuddayo ne banoonya mwana nakalabika ne bagenda ku poliisi wayonna abapoliisi ne bayambako era. Bayongerako nti Ramadhan okubula yali agoberera bakulu be nga bagenda ku ssomero. Abaamulagira okudda awaka weesudde akabanga akatono n'essomero lino nga wano abatemu abateeberezi kuba nti baali bamanyi bwe bamukwatira ne bamutwala Ejjinja gye bamusaddaakidde. Naye teri yaga nti namulabyeko wabula gamba nze nakomye mulabaawo. Akitegeeza bamusitulira awo ennyini. Olina mugamba amogotagolobagulira. Ani yamugamba? Nyina w'omwana ono agamba nti okuva lwe yabula kitaawe yalwala bw'atyo n'aweebwa ekitanda mu ddwaliro erira. Omugenzi yasangiddwa ng'atemeddwako amagulu n'emikono nga yafumitiddwa n'ekiso mu bulago ekiteebereza okuba nti abasaddaasi omusaayi baagulembese ne bagutwala. Kugenda okubikulako nga muntu naye ng'ebigere byonna baabitemyeko n'emikono baagitemyeko yonna atandise okuvunda envunyu zonna zimulidde lidde. Kizibu okuta omwana omutongo oyo ali innocent njaga nabakole ki Katonda naye abaye punishment y'amaanyi. Omwogezi wa poliisi Ejjinja Samson Lubega akakasiza bino byonna wabula n'asaba abantu abalina kye bamanyi ku ttemu lino okuyamba poliisi mu kunoonyeza kwayo nga bagiwa amawulire. Buli muntu yenna amanyi ku bantu abenyigira mu kikolwa kino batuyambeko mu kukwata abantu bano. Omulambo gujjiddwa mu ggwanika Ejjinja ne gutwalibwa mu maka g'abakadde b'e Kamwokya gye gujjiddwa ne gutwalibwa mu muzikiti okumusaalira wakati mu batuuze abadde basazeeko enguudo ekiwaliza poliisi okujja okubawa obukuumi. Oluvannyuma omugenzi aziikiddwa omulimbo y'abasiraamu e Kololo. Era tusaba ab'obuyinza okubeera nti nga bwe beeyama okukuuma abantu n'ebyabwe wabeerewo embeera ey'enjawulo mu kunoonyereza abantu abakola ebikolobero nga bino. Ivan Lubega yakusakidde Green okulwa Bukedde TV.